yadde nga tukyali mu kufiirwa tukyali mu kunyolwa oluvannyuma lw'okufiirwako Dr. Katolu Bwama naye era obulamu tukyalina obutambuza mu maaso ffe abaliwo era tulina okutambuza obwaffe munnange. Tuleese akatambi akali ku mitimbagano gya intaneti nga kasesezza buli munnayuganda waali akatambi kano akalojja era nga bali mu nseko ennyingi ennyo anti omuwarabu yalabikidde ku vidiyo z'omukulu Bajjo events nga wabula ebiteesebwako n'ebyogerebwako tabitegeera naye asazeewo ajje ku live. Abantu we bati tutera obbafuna ennyo mujjukire nti bano abantu betukolera bali free tebayina mirimu bafuna intaneti ey'obwerere ey'okubeera awo n'ajajaamya bo okubeera ku intaneti okubeera ku intaneti it's a must bayina ogibeerako by all means sente za intaneti zirina okubeerawo era intaneti yaabwe erina okubeera fully reloaded nga teggwako babeera okwo bayina obudde bw'okwonoona tebabeera busy babeera ku masimu okuva ku makya paka lwaggulu mwaba bakolera byenjogerako mu bitegeera nti bakama bamwe essimu bagenda nazo mu toileti bagenda nazo mu bedroom naaliko kukola byakola n'emmere asobola ogiteeka ku neesiriira paka lwekomayo nga ye ali ku ssimu asobola okuleka omwana n'ava waggulu n'agwa n'amutunulako n'agaana okusituka okuba ng'ali ku ssimu asobola okulemererwa buli kimu n'asigala ku ssimu ng'atudde. So akatambi kaneeno tugenda kubanga tukabateerawo mu kanyumirwe eri mmwe mwena mwena abaakamisinze nga tewafunye chance kalaba naawe olabe ki omuntu waffe kye yabaddeko omunnayuganda munnaffe kye yaguddeko ate era nga bannayuganda bangi nnyo bafuna obutambi nga bwe buti ne bubatuukako n'agenda alina byayagala okugamba abantu omulabu najja n'agituulako talina kyagamba nsi byetwogerako tabitegeera n'abeera okwo n'alemerako. Kati sooke tugendeko mwaka akatambi ate era tukomewo. Bannange. Nyabo, how are you? Good, how are you? You. Chichi chino naye. انت منيح good انت good papas. ما حنفهم عليك. طيب يلا باي باي. What do you want? شو مع هيك عم تحكي انجليزي شو بقول لك how are you ما بترد. What? You good? Do you support the Palazzo or the Skin? Whom are you supporting? What? Between the Palazzo and the Adiani Skin, who are you supporting? Which show are you attending? Which show I am attending? We have 2 shows in Uganda. Have you ever heard about Adiani Skin? Have I heard about what? Do you know Adiani Skin? Echimenke, in Uganda, Echimenke. Have you ever heard about Echimenke? No, I don't know about them. What about Palazzo the musician? So you don't know Palazzo? No. Now which musician do you know in Uganda? طيب عمو بدك شيء؟ Which musician do you know in Uganda? I'm not in Uganda, no. Do you know any musician in Uganda? I don't know musicians in Uganda, no. Do you know Uganda? I know Uganda. Now we have the best female artist in Uganda is called Alien Skin Echimenke. Have you ever heard about aliens, Jupiter, Mars? No. Are you saying bad things? Do you know the Jupiter or Mars? I'm sorry, I can't understand you. I will go away. Now, who have you called? Who have you told to come here? What have you been looking for to come here? What was some of okweyongerayo tweyongerayo naye njagala okukubuuza wa subscribinze ku channel yaffe eno subscribinga bw'oba tonnaba kubanga subscribinga kigenda kubanga kituyambako ate nga nawe kikuyambako kitya nti buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako kubanga already obeera member ate era likinga videos zirabe
ndaba videos ate era ozikomentingeko tumanye ki kyolowooza. Tetugenda kukoma katambi sikeeko kukkakoka. Waliwo n'akatambi ke nabaleeterako wano one time era ak'omuvubuka omunnayuganda ayitibwa Deno we yagwamu ekyekango mama okujja n'atuula ku live ye ayina byayogerako eri ensi wabula mama naye najja n'atuula ku live ng'ayagala okuteesa naye nga ne byateesaako tabitegeera era tabimanyi tamanyi na kye twogerako n'abeera ku live n'atuula n'abeera okwo n'atuula n'awoza eyiwa yalla n'ako akatambi nako katukateekewo ate era nako kakunyumire tukomewo. شو مشكلة ماما ماما أعاني زين نعم انت زين نعم ما شاء الله big guy star boss bana huyo big guy mbade mugene mukolo ruimba rwa connection yes ne big guy kusende zolina no mpaka mulikamu bwe kati kafulawa kamu yes tika kebirawo nga biwerera ddala bwe tugende tukola kayimba ko musajja wa connecting kawempe with the day oshtegera mama you know big guy maroon star boss maroon mafi maroon mkul maroon inta mimi ya sahi mimi ya kwenda mushkila mafi maroon you maroon big guy star boss we are the maroon mama I'm talking about maroon babiza wacha mu Luwarabu Anna Kalam big guy star boss international singer artist international artist maroon oshtegera mama you know big guy maroon star boss maroon mafi maroon mkul maroon inta mimi ya sahi mimi ya kwenda mushkila mafi maroon you maroon big guy star boss we are the maroon mama I'm talking about maroon babiza wacha mu Luwarabu Anna Kalam big guy star boss international singer artist بدكم خروج من المعتقل لك تعالي هيك انت ليه تعال شو بك بعرفك اتقل من هيك اتركهم تعال اتقل من هيك عليكم انتم النسوان امشي نظهر مش على ماريا mwe wano waliwo omusajja muganda wa baba namusanga alina 46 years kati aweza 48 nali simumanyizangako ndowooza kati we nali nakatuuka yalwala ebigere encanca omanyi balina encanca kati encanca yazimba negejja nemala neyabika nekimuluma okumala nga wiiki namba nga tafuna bujjanjabi bwonna kati neŋŋamba kintu kyangu nnyo okitegeera nga omanyi ewaffe wetuba tukula bintu bingi tulwala amabwa so nemufumbira nenfumba amazzi nenteekamu omunnyo nenyambala gloves nemunyiga nenkijanjaba nekiwona kakati nali nakajja ebyo ebiseera kati ebbanga oluvannyuma lw'okuyita abaneyisizaako nga bwe baneyisizaako enkolegana eyo tekyaliwo ekigere mulowooza tekyazzeemu yafunye ekyaca yalwadde omukyakya gwalwadde ne guyabika kati ali awo apooca awenyegera naye ekiri okunsesa lwaki nzize n'obbagamba omusajja ono waliwo wemulengera ng'ali gye tutamulabira oba nga tannaba kutegeera nti waliwo amulaba abeera atambula bulungi oba kitegeera naye bw'atuuka we bamulabira oba mukadde oba muganda we atambula awenyera n'aluma n'amannyo bw'atuuka ku nze baganda bange
atekamu n'akasindaka naye bannange buli we mulaba ng'akikola nze mutunuulira nenseka ate nenjogera nti ojja kiwulira bulikanako ndoza yakitegedde n'okitegeera ekigambo ekyo nti ojja kiwulira kuba nkyogeza lugumugumu nga nze nampulira nkyewulira nga mpulira njagala wabeewa ngamba nti no muyamba omukole nga bwe wamukola luli naye nabo bagezi tewali n'omuyanyeze njagala kimulwa njagala kifulume ate nga kiraba sikyawona kati kuba kyatandise n'okuleeta olunankananka mulumanyi lwesigenda bagamba banaye kimuluma naye ate ekyokuwenyera nalabye yeekoza kuba walaba abali abantu nga ateekamu n'ebisoko bw'aba ali yeka atambula bulungi kale awenyeramu kati naye bannange abantu bano baagala attention bannange munzikiriza emberekereza ezo no updates z'olunaku olwaleero ffenna tuli mu kutya tuli mu kunyolwa bannange kitalo nnyo ddala okufiirwako Dokita Katolubwama omuyimbi Katolubwama munnange ekintu kibi nnyo wabula nga ate tetugenda ffe gendera ku bintu by'abantu ku bigambo by'abantu nga byekuusakuusa munnange yakola akatambi ng'agamba omuyimbi alina okufa Katolubwama n'afa ekitegeeza bamanyi kyekyamuse abalala ne batandika okugamba bamuwadde okutwa n'ebintu ebirala ebyo byonna tetugenda kugendayo oba butwa oba afudde kibwatukira oba mutima oba badde mulwadde wa kibumba oba wansigo omuntu asobola okufa at any time ate era Katonda yaba ategese kyekigenda okukujja mu bulamu bw'ensi ne bw'onookola otya Katonda nga olunaku lwo olw'okufa yakuteekako red mark bannange togenda ddusi madduka tukiddemu Katonda bw'abanga ku kalenda yakuteerawo red mark n'agamba ku lunaku bweruti ne bweruti omuntu bw'ati ne bw'ati agenda kufa ku ssaawa bweziti n'ekigenda omuviirako kino tosobola kusimattuka ne bw'oneebuzaabuza otya ne bw'oneefuula bbiza otya ne bw'onoogamba ki waakiri ojja kufa ne bw'onoogamba olunaku kanziruke mu ggwanga ojja kufiira mu nnyonyi ne bw'onoogamba nti n'olwo olunaku kandumale mu kisenge nga neebase osobola okufiirayo waakiri akawuka ne kakuluma ne bw'onoogamba kanneebuzebuze ngende mu nnimiro era waakiri ofiira ku lulimbi oba n'omala okululima n'odda n'ofa bw'atyo nno Katonda geega amaanyi ga Katonda mu abatatya Katonda nga mukyalina obudde obukola bannammwe ebibi ne mubanyigiriza ne mubakaabya amaziga ne mubakola ebintu nga mumanyi bibalumya simanyi oba golowoozaako ku kaseera bwe kati nti naawe olunaku lwo lujja kujja sikitegeera bulungi bw'oba obadde tokimanyi tandika okukyegendereza okimanye era naawe okiteeke mu bwongo nti byonna by'okola era lulibaako olunaku naawe lujja okugenda tukkiriziganyiza yenze Shila Adita subscribinga kwata ku notification bell eyo commentinga ku videos naze tuteekayo ate era otwekuumireko impagala nnyo katulinde video yaffe ey'okubiri.